Al-Hidayah Ramadan Series ngazi kutuusibwako. Bwofune niya okola hijja ne umula looza ku kimu Tawakal Travel basangibwa wansi wa paaka enkadde Ben Kiwanuka Street ku magoba akeedi omwaliro ogwokubiri awo ku muzikiti wennyini. Essimu 0704 94 10 oba 0772 64 293 Mwali Mayambala Dr. Chikambi Seka Sebaggala ne Dr. Uzaima. Tawakal Travel abo bibaana bamwe. لك بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايها الفضلاء والفضليات يا بلونش والنابا قروا بطلبا تويبزا الله ربما بلونش تويبزا الله ربما سقط ودقوا بلم تويبزا الله سبحانه وتعالى تسبوا اجتيبا الله سبحانه وتعالى اتسيمي وما يسكنوا قرم الله tusaba nnyo tuddemu ekigambo ky'ekisa n'okusaasira tubeere balungi eri ebitonde by'ekitiibwa Allah tusaasire naffe Allah jatusaasira. Allah waffe butuufu yatulaga nti musaasize nnyo ku byonna bye yatukolera byonna byatukolera kiba kisa kye kyekikulembera era akikola lwakuba nti atwagala n'okuba nti wakisa nnyo gye tuli. Allah waffe atwagala nnyo era wabbeeyi nnyo gye tuli. Allah waffe laba Allah kye yakola okumanya Allah atwagala n'atukolera manhaj system ennungi ng'ejjuddemu ekisa kye ejjuddemu okusonyiwa ejjuddemu byonna ejjuddemu twagaliza ebirungi. Kyokka ate ffe ekyenjawulo ffe tusinkana ebitonde ebisigadde tulengera ebitonde by'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tubeeranga emitima gyaffe mikakanyafu tetuwerokaminga. Oluusi omuntu omulengera ng'agwa mu kateebe n'omuleka n'agwayo ekisa kyalaga ludda wa laba Allah subhanahu wa ta'ala innama harrama alaykum almaytata Allah atuziizaako ekiyitibwa ebifu kulya ebifudde byokka waddama n'okulya omusaayi walahama alkhinzir n'ekiyitibwa empunu oba embizi wama uhilla lighayri llah bihi na byonna by'oyinza okulaba nga bisaliddwa nga tekuliko linnya ly'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tegedde byonna ebiyinza okuba nga tekikulembeddwako linnya lya Allah. faman yadurra ghayra baghin nina laba Allah wadde abigganye faman yadurra ghayra baghin waliwo embeera ekkaka waliwo embeera enzibu. faman yadurra ghayra baghin waliwo oli akakibwa n'olaba nga waliwo ekimusise ne bamuforcinga ng'ali ku gun point ne bamuforcinga nga baagala kutta bantu be ne bamuforcinga olw'ekyo kye baba bamutaddeko waliwo embeera ebeerawo faman yadurra ghayra baghin nawe omuntu kyabuwaze nenga sikwagala kwe eyo n'agamba wala aadin nga sibulabe nti agala kulwanyisa Allah. Tegedde simuwonoonefu sibulabe wabula akakiddwa bukakwa sikulaga Allah subhanahu wa ta'ala gafujjo nti ko ndi agenda kujoga nga bana bagenda ku beach bagenda ne bajoga nedda si bana bagenda kunaka ne ku lyato oba ku mmeri bagenda kujoga nedda. Basajja bakulu balengera nga banene bali awo bavunaanyizibwa balengera nga bali ku bwana buto bwana bwa university bendako bende guza olwe sente ze bayina. Mungu abalungamye basajja mmwe saba Allah abalungamye. Tegedde sola basabira kuzikirira ne Allah atulaze ko sayini zimpitirivu mwenenye obusiraamu manhaji yali obusiraamu ne manhaji yense eno ekulembeza kisa na kusaasira n'abantu kubanga bakola ebirungi. So faman yadurra ghayra baghin wala aadin fa inna Allah ghafurur rahim. Waliwo afoosingibwa okukola n'okuliisibwa ebintu ebyo n'okukola ekyo Allah kyamuganye nafoosingibwa okuliwa embizi katugeze musiraamu first Allah akitegedde era akimanyi tokikozerwa kwagalako. Allah musonyiye ekyakikusonyiye instantly ate musaasizi nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala musaasizi nnyo era byonna abimanyi. Aba bitegedde ebigambo kubakkiriza bonna abamukkiriza
Allah musaasizi nnyo musonyi akusonyiwa mu ayina yagamba tawwabur rahim onagambe ghafurur rahim musonyi wabulaba nabuwewa it can't curse you jolide inaka ni kino njokoze kino la he can't exalt his punishment azikuseka ati azikuseko oli akazito nedda Allah akulindiriza naye kyenjagadde mu ayo tunoonyamu nti Allah waffe atulaba n'atumanya n'amanya bitwagala tegedde n'atuleetera ebitonde n'atuwa jawu ne bi ennungi olw'ekisa kye n'atutonyeza enkuba olw'ekisa kye olw'ekisa ky'owekitiibwa Allah ekibuna buli kitonde kyonna Allah atuwa environment n'atonda emiti gino nga woogiraba right atonda emiti egyo n'akulaga environment ennungi saba Allah akuwa obulungi nojja nossa carbon dioxide emiti n'omuddo ne bitwala carbon dioxide byo ne producinga ekiyitibwa oxygen kisa ky'owekitiibwa Allah yassaawo manufacturing plants nga siza kugula nga oxygen si waggula olw'ekisa ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oxygen si waggula olw'ekisa kye Allah tabaraka wa ta'ala kyalina gye tuli egyo emiti yagisaawo just nasaawo emiddo nasaawo ebisubi byo bitwala they absorb carbon dioxide and produce oxygen byetaaga carbon dioxide bimutwala ne bimujja mu saturation ne biproducing out eyitibwa oxygen ate nze omuntu gwenjagala gwegoyagala enteekateeka y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala sunnatullah fil kawn enteekateeka watu yatonda Allah n'ebyo nabikola olw'ekisa kyalina gye tuli ng'ogaana okumusinza nga naawe ogaana okuwewa ekisa eri ebitonde extend a hand of hope gundi anyizizaawo ekika nanvaamu nakola kamujjeko ekisa kyange kamujjeko omukono kamujjeko fiizi w'abaana kamujjeko kino ani yagamba Allah nga takujjako oxygen amukujjeko bujja olabe sente z'ogenda spendinga genda kwemulago genda ku malwaliro genda kugana amalwaliro gana agakozi ga sente these hospitals gana amakozi ga sente sijja kwogera mannya manene gali amakozi ga sente right twalingano mu covid nga just ennaku 2 milioni 17 wiki oli milioni 3 twali mu covid 1 nga tuli pakusawo oxygen cylinder ogenda olaba nga maiti zaffe tulina ebika byonna birina kusonda nga sente kika kiramba abeewaayo ne basonda tujjeyo maiti tugende tugiziike tukana okugula emirambo abantu abaffe mwalaga ekisa kyammwe kyalagawa mwaba amalwaliro amusawo yatandika jjo otunda obutunzi emirambo waatyo etandika jjo otunda obulamu bw'abantu waatyo ne mayiti n'ogitunda omusawo olwo byewuunyisa mukola amalwaliro kutwanguyiriza naye tubeewuunya tegede mukola amalwaliro abasawo ne mwega your team up as a team of doctors mwanguyiriza abantu mbajjanjabe ne mufuuka ate kizibu omunajja mu ddwaliro lyo ng'okugjawo mayiti oba okuva mu ddwaliro eyajjenga wannaku 2-3 ayina kusisula bukadde 5 bukadde 7 noga zino zonna nazavudde ludda ekisa kyalaga ludda wa eri abasawo ekisa kyalaga wa abange ekisa eri abasawo bakambwe nnyo ekisa kyalaga wa right olwo sente ezigangaje bunyazi bwennyini olowooza nti buli omu yenna mu nsi muno mubbi sente za gavumenti azibba bubbi olwokuba abantu abamu bamanyiira okubba sente za gavumenti sente z'ebitongole sente ezibaweebwa anti mwe ne mulamula okusinziira ku ekyo kye mulaba ne mugamba nti bonna abantu bonna abanaku n'abaki be tulina okujjanjaba mu bulungi bonna babbi ba gavumenti ani yagamba olwo n'abakozi ba gavumenti nga si babbi ng'alya sente ze genuinely n'alya sente ze nga mazima azikoleredde right si bano ababba za project si ababba zino ez'enguudo bakuwadde etrillioni 10 n'okosaako trillioni emu 9 zonna n'ozirya ne zigabanyizibwa
Mungu atasi ya Rabbi. Baleta sente nga za balwadde bakafuba ne sirimu. Alright? Zona nzigenda munangani nzimba apartments. Tulengera bizimbe bimalika buli kaseera. Buli kaseera nenga zona nazabbibwa dda zaalibwa dda. Sibuli ajja mu ddwaliro nti mubbi. Sibuli anoonya obuyambi nti mubbi. Kisacha mwe kyalagaludde w'abasawo. N'okwata omuntu omutwala India nenga nawe na deal n'abasawo bali ku millions zibasabye kuliko ezo 10 nibasaba bisatu bo bafuneke 2 10 kikyo oli mu deal ogenda otwala mutwazi bantu nemukwata eddagala nemukola nabana abakozi b'amalagala nemukola eddagala nemusamu obunakanya obuyiso n'ebisigadde omuntu atuuka okumira eddagala ng'amira naye ng'agenda kulwala nimbawa eddagala nga fu laba mani ajiyo wekitiibwa Allah gy'ayagala olw'ekisa kye akuganye byonna ebifudde byokka. Inna Allah mazima Allah subhanahu wa ta'ala innama harrama mazima Allah waffe harrama alaykum almaytata ebifudde byokka birwaza musayi gwe kuteguti clothing ugenda kuonoona system yo y'omusayi ugenda kulwaza ebirwadde Allah bifudde haramu gye muli bino Allah bifula haramu ayagala bulamu bwaffe tubeere bulungi ne kulwala olw'ekisa kye manhaj rabbani system yo wati Allah wati tolya bifudde byokka abasiramu tulya bifudde byokka n'abatali basiramu mutukoppe ekintu kifudde kyokka don't eat kya musayi kisolo ekifudde kyokka tomanyi kyafudde ki kiyinza okuba nga kyafudde nga busagwa kyafudde kirwadde tegeti olaba bagana ente nga zisayina namu nenga lwakwa zirina obulwadde bwakalusu bagamba tezisala weba ziremeddwa okujjanjabibwa ezo zitibwa obutibwa n'ennyama yazo esolibwa muganya and nobody eats that, nobody consumes, nobody takes. Twebaza ebitongole ebigezaako ku restrictinga ndala mu time y'ebirwadde webityo mwebali kukola mulimu ogwo abantu baleme kusomosa nnyama abaseeka mu buutu abatente bateeka mu buutu si nabo mubalemesa mwebali omulimu ogwo mukola ogwo omulungi Mungu abasaasire ya Rabbi nati twagala mubetekemu obulyaza amaanya mukola omulimu omulungi twagala ate musemu obulyaza amaanya saba Allah bwe mubitegere ebigambo bino Allahumma amin. Abalungi mwenna abagala mwenna tuzze wano olwaleero nga twagala tuyigire ku wekitiibwa Allah. Alright, harrama alaykum innama harrama alaykum almaytata etuzizaako ebyo bifudde byokka tumanyi kyafudde ki right bulwadde ki dangerous gyoli extremely dangerous na family wegenda okufala ekitundu kigenda okufala ekyalo kigenda okufala just orient ochinja jimanyi osale ne manne mutabika tabika nefudde ezifira kunanga ntitulabe muzisudde titulabe muzisise ndala ente zisira okufira kuki ku motoka nazina muzisala wali wana abaocha ennyama ku makubo muziwa kulayisi ndugera ntugule ennyama ntulye ennyama olusaide nakujja ntulye ebirwadde webuuza omuntu lwaki alwala bino ebirwadde nalwadde gavudde ludda wa ninga ennyama gitulya yendwadde walidde enfu Allah yakitugaana ekyo Allah kyakoze naawe yigirako waddama tegedde n'omusaayi taagala olye musaayi ulwaza abantu bamanyi nekuloti nga weguti n'amaana alya wewe kulya kintu kya musaayi lye ekibumba ekyo Allah yakitonda waakyo kijjuddemu omusaayi naye segweguze gukka weguti guneekwata gukka ujja fuuka mubi era gwa busagwa walahma alkhinzir n'ennyama y'empunu ya tractor magulu mampi luuna kazukulu ka Dawudi mulinnya wagonda mutambuza ddembe kasolo kaggwanga ako yagaana Allah subhanahu wa ta'ala okalya message egende eri bamaseeka abadda ku bituuti nemuwaana waana ekisolo ekyo message egende gye muli Mungu abasaasire ya Rabbi mukiwaana waana mu mbeera gye mukiwaana waanamu olw'okutama kumutamu ebintu ebimu aye nemuwaana waana ekisolo ekyo saba Allah abawe mubitegeere Mungu yakiziiza
tegedde wadde ekitonda ye yatugaana okukola ki temukyagazisa bantu kukirya temukyagazisa bantu kukirya saba Allah abawe message yo mukitegeere Allah abawe mbitegeere Allah abawe mbitegeere saba Allah abawe tambule mu ntambula esinga okubanga nnungi nakyo walahma alkhinzir enyama y'akantu ako wama uhilla lighairillah tegedde byonna biri awo buli bitaddeyo nga si kulwa Allah subhanahu wa ta'ala bismillah eno nkulu nnyo weba yogeddwa ku kintu nga kisalwa kibeera blessed kibeera mubarak kijibwako byonna bismillah negobawo byonna ebisigadde n'olya ennyama nga maidadisa kifula ffe twakulira musiraamu basiraamu nga bonna batuyita netusala netulinda kabuyi waffe netulinda batulekeranga ebibumba n'emitima naki ebyo nga tusala enkoko oluusi ne batuwa n'ebirala nga tusaza embuzi n'ebirala byetwakolanga nga byatukula kyenjagadde mu aya eyo Allah tayagala kutuleetera buzibu nakweteeka mu buzibu ayagala naffe tuleme kuleka bannaffe mu buzibu Allah amanyi ekigenda okulwaza akigganye ng'omanyi kiyinza okuleetera munno obuzibu gwe n'omuleka n'akikola nolaba munno ng'agwa mu kateebe ekisa kyalaga luddawa ne munyakulawunyakuza abantu ssente ne mubabbako ssente lwaki temubeera bakisa nga mubatuusako service mubbanzi baate ssente omwana yatandika ddi okugenda mu ddwaliro n'agulwa bugulwa ssente ezo weezityo obuwanana miliyoni 2 bamusaze miliyoni 8 kwekonombe embi eno omukyala bamusaze amazeewo wiiki emu eddwaliro lisa miliyoni 8 miliyoni 7 okusala kwa miliyoni weeziti omusawo alinako zino weeziti ndi ekisa kyalaga luddawo abasawo temumanyi nti omulimu gwe mukola gwa bwannabbi sente nebwekalakaasa nemwonoona ate abamu twonoona amalwaliro ga gavumenti deliberately tukola agaffe tubbayo n'eddagala mu malwaliro ga gavumenti tujjayo n'eddagala ekisa kyalagawa gyomanyi mu ga gavumenti abalwadde gye bajjula n'omwana n'obasindika ate ewuwo ali n'obaseera ssente nga n'eddagala walibbye mu ga gavumenti ekisa ky'abasawo kyalagawa abasawo edda baalinga bantu balungi bamitima mirungi abasawo edda baalinga balungi ekisa ky'abasawo kyalagawa mukomyewo ekisa kyammwe mubeere bakisa tulekeraawo obunyazi n'obubbi naddala abexpert ba specialist ba physician mwenna abalina amalwaliro gemukoze okutaasa ensonga z'abantu n'obulamu bw'abantu naye gwe tukimanyi nti Allah yakuwa waman ahya fakaannama ahya nnasa jamia oyo Allah gwayisiriza akulamu bw'omuntu ne mubaawo tegedde abanga savings the entire nation, the entire human race. Abanga savings abulamu bw'abantu bonna. Nenga just saving, mere saving a single soul, a single human being. Okusaving obulamu bw'omuntu ogu omu yekka. Allah kubala nti savings the entire human race. Okuva ddala kuyasooka paka kwasembayo. Save people's lives wholeheartedly. Mubikole bulungi. Mulekerawo obunyazi malwaliro. Mulekerawo obubbi malwaliro. Abasawo mubeere balungi. Profession yamwe nnungi twakula twegomba kubeera ba doctor. Okakubeera ki? Who do you want to become in the future? A doctor. Everyone dreamt of becoming a doctor. We are dreaming of becoming doctors. Naye mwagatamisa bantu ekitongole ekikyammwe si kyakukola ssente. Ekyewuunyisa ebitongole bino wammanga
bano bakola omulimu gwa bwannabbi abasomesa gwa bwannabbi n'abasawo gwa bwannabbi bakwata ku mitima gy'abantu ku bulamu bw'abantu bali eva kukyusa bulamu bw'abantu bawukana okubona balowoye abakozi ba ssente n'abalala ebyo omulimu gwa bwannabbi so omulimu gwa bwannabbi mugukole bulungi ate mugulongoose n'enniya ennungi Allah mwajjabaamu empeera n'obasojja basitula wambitegedde kyola ngamba bulijjo nti abasawo tebalina kwekalakaasa simanyi tebalina kwekalakaasa solve your things amicably abasomesa tebalina kwekalakaasa niyo omusawo yekalakaase nga omulwadde ali mu theatre omusawo yekalakaase nga omukyala naazaala nga omulamu bw'omuntu buyingira kati oyagala kusasula naye obulamu bw'omuntu omuntu ayingira mu bulamu buno essaawa zino bayingiza ekitonde ekirala mu nsi kyokka ate weekalakaasiza waanaafa nga yakazaalibwa ogenda kudda mu maaso ga Katonda waanaafa nga azaala nga negligence evudde ku ggwe obuzibu buvudde ku ggwe out of negligence lwaki mwekalakaasa newankubadde nga ne gavumenti erina okulongoosa well-being welfare yammwe standards of living erina ozirongoosa erina obbawa nammwe erina okukimanya tegedde gavumenti erina okukimanya nammwe muli bantu muwasa mufumbirwa muzaala mulina famire mulina ababazaala mulina ab'eŋŋanda mulina kiki erina okukimanya nazzi kuno nga gavumenti zakulembera nga buli ddwaliro lya gavumenti liyina facilities abasawo bwe basula nga n'abasawo basasulwa ssente ezigwanidde nga n'abaana b'abasawo basoma olwaleero buli kifo kyonna kitundwa butundwa baga nti wano basomesa balina osulawo wano basawo balina osulawo bano biki bazimbamu apartment bazimbamu moolo bazimbamu biki ng'amayumba gabadde g'abasawo tozizaawo malala tusaba Allah taasi ya rabbi obulungi bw'ensi bwalagawa okusaasira kwalagawa ekisa kyalagawa olowooza byokola ebyo byoyagala okufunamu ssente n'ogenda nabyo mu kabbuli ng'obulamu bw'abantu bufa abantu tebalina malagala mu ddwaliro tebalina ddagala mu ddwaliro abantu nga tebalina basawo abantu ng'abasawo tebasula bulungi abasawo basula wala abasawo beekalakaasa olowooza onoogenda bulungi niwonooba ng'olina zi flats mmeka moolo mmeka olina nakuziika nazo lakini saufa tusal ogenda kubuuzibwa satusal amaama rabbika tegedde bano abantu baafa negligence bano abantu bulamu bwabwe bwakola bafuna abantu balina difficulties balina ebizibu mu bulamu bwabwe wina azaalibwa n'afuna ekizibu ng'azaalibwa naye nga out of negligence right eddagala nga ffu ono tategedde eddagala ffu naye nga eddagala lyafa dda abantu tuyingiza n'eddagala effu naye ng'oli mu bitongole binene n'osayine ng'eddagala nga ffu terina kukozesebwa mitima gyalagawa Allah atuganya ebifu n'atugaana embizi n'atugaana omusaayi n'atugaana ebintu ebyafa byokka Allah atulaga tulina okuba abalungi eri ebitonde ebisigadde naffe tulina okuba yes eddagala eriyingira abali mu bitongole ebyobuvunaanyizibwa abali mu NDA please eddagala eriyingira libeere nga lyeri erigwanidde n'olwokuba nti bakuwadde enjawulo olikokoko okuba biliyoni zimeka bakuwadde enjawulo eddagala libadde lifa bagala lisula mu nnyanja Uganda neyingiza nga liweddeko nga ffu ne batujjanjaba ne batukuba eddagala nga ffu Mungu atusaasire ya rabbi era ngera tukuuma yatuwa Uganda ebirwadde ebimu nayibanga batuwadde eddagala effu ebirwadde ebimu olw'environment yatuwa ne Uganda ne byetulya ate birwanyisa bifuuka antidote tongera ogirongoosa Uganda yaffe tubeere balungi naye tukubiriza ate bantu kuba na mitima mikyafu ekisa kyalagawa lwaki mweyagaliza mwekka lwaki mwerowoozaako mwekka abali mu bitongole ebisalawo lwaki mwerowoozaako mwekka yessaawa mutandika okulowooza ku bantu mulowooze ku bannayuganda mubeere balungi mukama waffe yatufuga mu ggwanga yagenda okulwana ng'alaba abantu bayisibwa bubi ng'alaba abantu babanyigiriza olw'embeera yaliwo nga si nnungi n'agamba kangende nnwane tereeza eggwanga n'akola omulimu. This country was liberated and always every year to a liberation day. All right, nasiga discipline mu maje
nakola ki ebyalinga ofuga baraba bichi byalinga buli kaseera loli bloka kubba buchi nyazitowa pesa bisike bina naageza kukola ki yagala kuma obukomi Mungu atase ya Rabbi tegeti Mungu abitutase nenge kyamutwala mu nsiko kyali kirungi kozi yali nungi gyakulembeza gyatugamba abantu bayisiba bubi nagankantereeza obulamu bw'abantu abantu bayanguye mu ggwanga lyabwe nga bali bulungi era nga beeyagala kantereeza obulamu bw'abantu ekyo kyeyakola kyali kirungi alright kati naffe tugezeeko tuleme kubanga tuyiwa entuyoze n'amaanyi ge n'abaala 27 abaatandika tuleme kuyiwa ntuyo zaabwe tubeere bulungi insha Allahu taala abasawo abali mu bitongole ebisalawo abali mu bitongole ebituukibwamu essente zikole bye zirina okukola nga tuli bakisa nti tukola enguudo tetwagala mu binnya n'enguudo zibeera ni mu kibuga wano nga omukyala azaalira mu kkubo n'okuba mu kinnya kino n'okuba mu kinnya kiri n'okuba mu kinnya kiri bazaalira mu kkubo ng'abantu bafa bafiira mu kkubo omutwala mu ddwaliro naye nga yina inaalumizibwa omukuba mu kinnya kino n'okuba mu kinnya kiri kyokka ate abamu kuffe ampuso ezitukuba ennyo nga tulagira abaziziba ezo ziveewo ezo nga zivaawo lwaki tuleka ebinnya mu makubo lwaki ssente zijja luusi tuzeewozi na bwewozi ne zijja aye ne tuzirya buli n'omeza ekizimbe wali bimera bumezi biringa bijanjaalo Mungu atusaasire ya Rabbi atuwa obulungi message egenda eri abo bonna abalina otuusa services ezigasa ebitonde by'ekitiibwa Allah ezikwata ku bulamu bw'abantu abalina okukola ebyo nguudo malwaliro masomero rights nga tugamba n'abantu naddala abasomesa obuteekalakaasa n'abasawo kubanga mukwata ku bulamu bw'abantu n'omulimu guliko gwa bwannabbi temulina kwekalakaasa not at all rights enda kwekalakaasa nati tulagira abantu ate bayisa bubi na bayisa nazikuno nga musomesa tafuna sente nyingi nyinga ziri mubaraka n'abasawo nga sente zaabwe ziri mubaraka ng'omwana w'omusomesa afuna degree n'afuna n'endala naye nga obusente bwe yali afunanga butono naye nga ate omwana w'omugagga tafuna degree tukuze wano nga tulaba nga abagagga abaana baabwe tebafuna degree bwangu nnyo nga bayigira business bwangu nnyo nga wibatyo bagagga nga abafuna degree batikira nga baana babaki baba middle class nabaavu nabasomesa nabasawo omukisa ogwo Allah gwateeka olw'ekisa kye alaba nga ofuna obusente butono nnyo nassaamu omukisa sente z'omusomesa zirimu omukisa nassaamu omukisa sente z'obusawo zirimu omukisa somesa temupaaluusa amasomo mu bisale nnyo somero gaffe mwemanyi aye n'abaana balina osomera mwamu nga banaku muteekemu ne ku baana abanaku mubiri bakisa ng'amasomero museemu ku baana abanaku abaana yes abaana bamulekwa mulabigire ku baana Allah jabbawa Allah jabba sukulumya Allah jabbatiramu omukisa biidhinihi jalla waala niyo olwaleero ebisale nabo biri waggulu biringa byabaki byamalwaliro gagitogeddeko n'ebisale byaki byamasomero Africa just many it's money making. They are money making schools, right? They are money making schools. But yao bali muwesa sent. Bali ile economy. Je ko mokufa aje tukomo kuwango kuyinjiwaza sent. Kati abantu banabera obatya. No somero wakane mu kibirya. So ule wakane mu kibira. Eno bikusobedde, neno bikusobedde. Buli wamu wona bikutte webiti. Ebikunyweza. Nobera mu mbeera nga tokitegeera. Ewaka onoonye ekyokulya tukiraba obulimi nabyo byakyankana emmere nayo ya buseere n'ab'omukyalo bennyini betwalinga tujjako emmere kale ate bennyini ab'omukyalo be balina okufuna emmere okuva kufe mu kibuga nabo bennyini tebakyalima ettaka lyafa n'ebisigadde n'amatooke tugajja Tanzania byewuunyisa saba Allah atuwa obulungi message yaffe nkulu nnyo tubeere bakisa tubeere balungi era ebitonde by'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah waali mulungi gye tuli era wakisa gye tuli olaba Allah atuwa ne solution n'atugaana kino atugaanye haramu atugaanye byonna byatugaanye ebifudde byokka embizzi atugaanye okulya bisaliddwa teriko bismillah omusaayi n'ebisigadde byonna naye akakiddwa
Allah musasiza musonyi musasizi nnyo musonyi amusonyiriddewo olw'ekisaaki gubu tokola ekintu n'ogaana okuba ng'omenyeka tuli mu families tweyuzayuza naye nga katudo nnyo okugamba nti abo bonna baleka abo baganda bange kkiriza just simple tegedde yongo oluganda olw'ekisa ky'owekitiibwa Allah nga n'ekigambo rahmi oluganda luva mu kigambo rahma right rahma oluganda lulina okuba nga lujjuddemu okusaasira rahmi ekisingitibwa oluganda olwo Allah lwe yateeka ku arushiye luva mu kigambo rahma kitegeeza ab'eŋŋanda olina kuba musaasi nnyo gye bali balina okuba nga bali basaasi nnyo gy'oli ate mmwe temwagala bwagazi kusaasira kuva eri ffe ng'ate mmwe temuli basaasisi gye tuli babi nnyo eri bannaffe kyokka ate twagala tubeere balungi babe balungi nnyo gye tuli ab'eŋŋanda mwenna mubeere balungi eri bannammwe mube bakise nnyo beera wakise eri abaluganda yunga oluganda tegedde gatta famire ennyombo tuzigyewo Ramadhani nga ono eggwako atya idi neetuuka etya nga tomanyi bantu bo ngeri gye balyamu eti maama muto senga jjajja naye nga nawe okimanyi babba baabe baafa naye banga bwe bali okimanyi baakaddiwa tebakyasobola kukola naye ate gwe Allah akuwadde akantu tosobola kuba nga obayamba tudde ku bannaffe tuyunge eŋŋanda tudde ku bantu baffe saba Allah atuwe obulungi jazakumullahu khair assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh